Ekibuuzo kino buli muntu akyebuuza bw'aba ali mulaavu n'omuntu omukyamu. Bw'oba oli mulaavu n'omuntu omukyamu, bw'oba gw'oyagala takwagala, ogenda kwesanga nga weebuuza ebibuuzo bino nga 2-3 ng'ekisooka mu kyo ky'ogenda okwebuuza, omuntu ono lwaki tampa budde? Ate nno ekinkwasa ennaku otandika okumuwa ensonga lwaki takuwa budde nga ye tanaba nazikuwa, kubanga ali bize, kubanga alina byakwasaganya, kubanga ali bw'ati. Akamu ku bubonero kw'olabira omuntu nti takwagala kwe kubeera ng'alina kye tuyita inconsistency mu communication. Omuntu n'akwana leero n'akutijjirako enkya n'abula. N'akwanira ennaku 3 oba n'ayogera nawe ennaku 3 kumu n'abulira wiiki ate nga tekimubazzaringa nti tali kwogera naawe. Kati nze kamba kakase kino era kambabuulire kino. Mbaddeko mulaavu, ndi mukazi mukulu, siri mwana wa myaka 16 oba 21, ate era nga nzikiriza. Oyinza okuba gwampuliriza laavu wakagitandika, oyinza okuba nga n'okugimanya togimanyi, kubanga waliwo abantu abali eyo nga yafuna omusajja we oba yafuna mukazi we nga baamulabira na mulabire. Kati nga ye kyonna ekigenda mu maaso mu bya relationship yaabwe ali comfortable nakyo, tayinaamu eyo laavu mu mutima gwe, teriimu. Omusajja osobola okubeera naye n'akuzaalamu n'akulabirira n'okuzimbira n'akuzimbira naye omwe n'agendayo n'ebintu n'asasula era n'akuwasa n'ofuuka mukyala we, naye tekitegeeza nti akwagala, tebalina ebikwataganira. Era omukyalo kyasobolera ddala okubeera naye n'akuzaalira abaana naye nga ali naawe era nga bw'omubuuza nti naye onjagala ngera agamba akwagala naye nga tamanyi kwagala kye ki, kubanga amazima gali nti kigambo kwagala abantu bonna abaali baagaddeko mujja kunjulira. Tosobola agamba muntu gw'oyagala nti oli bize. Kigambo kwagala bbanja, kikubanja kyo kyennyini, omutima gukutuma ebintu nga si ggwe abyetumye. Naye omuntu nga tomwagala nga just oli naye bubeezi ng'omwagalwawo obanga sinamwagalwawo nga kompaniyoni wo, omuntu akuumako, omuntu gw'owangala naye nga mukyala wo oba ng'omusajja wo, era obeera naye nga tolina buzibu, nga tolina yadde obuzibu n'obu, nga relationship yammwe gw'ogiraba eri nnomo, n'osanga omuntu n'agamba nti nze senga mmala ewiikisi 2 sibeera na musajja wange, omwami wange akolera Mbarara, nze omwami wange akolera Mbarara, nze mbeera Kampala, amaka gaffe gye gali, naye bamusitationinga eyo, oba omusajja wange akolera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, atambula n'agendako e Kasese, n'agendako eno, oluusi n'amalayo omwezi, oluusi n'amalayo emyezi 2, n'agamba naye nze senga omusajja nkoma kwogera naye nga nsiibula. Baawo ne waaba w'amagye akadde akakkubira essimu oba kale akawandiika ebbaluwa akafuna. Olaba edda nga tewali masimu nga bannamagye bagenda mu ntalo mu nsi ez'enjawulo naye ne bawandiika amabaluwa ne bagatikka ne gajja eri abaagalwa baabwe. Ate olwo ggwe nga tuli ku mulembe gw'essimu nti omuntu ne bw'aba bize talya, tanywa, takozesa kaabuyonjo, kitwala ddakiika mmeka omuntu okukwata essimu n'akkubira n'akubuuzaako, omuntu okuufaako oba okwogera nawe tekimwetagisa kwogera nawe lunaku lulamba, tekimwetagisa kwogera nawe essaawa 2, tekimwetagisa kusiiba ku ssimu ng'ayogera naawe, naye akufissiza akadde olunaku lumu, lunaku 2, 3, wiiki neggwaako, yakoma kusiibula ng'agenda n'agamba mukyala munnange weekuume nkwagala nnyo, towankawanka ngenze kunoonya 10 n'agenda. Ayina essimu eya smartphone, ne bw'aba talina smartphone ali mu Uganda. Kate wenzira kumwe abali ku kyeyo, nze mujja wano mu inbox ne mbatunuulira era ne mbakwatira ennaku, senga abakazi bazibu nnyo, omukazi yakyuka, senga abasajja bazibu nnyo, so omwami wange okuva lwe yagenda ebweru bannange tanfaako. Kambabuulire omuntu ali ewantu nga tolina mwagalwawo, sigenda nakwogera ku bali bweru bokka, yadde Uganda omutima gukubanja, gukuluma. Olaba omusajja oba omukyala asobola okubeera naawe nga mubeera mu nnyumba y'emu n'agenda n'akola n'amanya nti nkomawo ewaka, mukyala wange n'ampa kafumito, mukyala wange ne mubuulira ebintuuseeko ku mulimu, ne mugamba mukama wange leero amboggoledde, ne mugamba leero mukama wange ampisizza bw'ati. Kati abantu abali mu mawanga oba abali e Bulaaya oba abali mu mawanga g'Abawarabu wonna waali ng'ali ku mawanga, njagala nkukakasa ekintu kyasinga okukulevinga ggwe omwagalwawe. Ayagala omuntu amugambako I love you, ayagala omuntu amugambako olunaku lwakugendedde lutya, ayagala omuntu amugambako nti munnange leero walidde ki, emmere gye tuli eno yakwetetenkanya nnungi,
kuggwe ali e Uganda era oyinza ogamba abo balya bulungi muceere na nkoko n'ennyama buli lunaku. Nnyama ki? Nkoko ki gye tulya? Eno etalinga yeewaffe. Eno enkoko gy'ofumba n'esensebukira mu gundi n'esensebukira mu ntamu mposo ng'osoose gisiikako katini. Nkoko ki? Ogirya n'ekutuuka n'olya omuceere n'ogufumba mu buli kkala ne gukutuuka. Naye n'omwagala wo gw'oyagala onyumize ku leero nno twalidde ebijanjaalo bino ebiriko ki ebijanjaalo ebito Uganda tubita bito ebijanjaalo ebiriko ebikuta n'ennyama naye byawoomye oba n'ebijanjaalo ate ebya white byawoomye ne tubirirako omuceere tomuyina taliiwo abeera bize eva n'ogenda ku mulimu gwe ali e Uganda mukazi wo nga yakuteereddeko message oba boyfriend wo n'otagibikkula in fact nga ne online ojjako naye nga mukyalawo oba mwami wo bw'afunayo omuntu amuwa akadde ng'ogamba bazibu naye ng'ate gwamusindiikiriza mu mazima nze toyina ngeri yonna mu nsi ya Mungu muno w'olinza kunkakasa bw'olinza kuntegeeza era ne mmatira mu mutima gwange nti onjagala ng'osobola okumala olunaku nga toyogedde nange n'osobola okukwata mu lwokubiri ne mu lwokusatu nga tomanyi kiki ndiko ng'ate gy'oli abalala mugostinga n'abula ku mpewo n'avaako n'amala n'akomawo nga sente avuddeko tesimu yonoonese talina mbu data Uganda data wa ssente mmeka nusu 5 ebya bulunaku singa mbadde Uganda nga ndi mu makaago ng'ongulira emmere buli lunaku olowooza waningulidde emmere ya ssente mmeka tosobola gamba nti kanteekengako nusu 10 ngule MBs zange oba 2 njogere n'omwagalwa wange bwe ziggwako nga nze data mbeera mmaze siteekako mulala n'enkya ne luli nina omuwala yangambye senga nze omwami mugulira data wa mwezi ne muteekako naye okwogera naye nsooka kukubira bantu bamumanyi mumugambe nsaba kwogerako naye emboozi gyanyumirwa ebeera wakati wange naye yamubuulira nti kakati nina kye njagala okukola eyo naye ey'omukwano tetugiyina naye bannange ddala mwemulabanga ekyo kyaddala gyekiri omuntu n'akukakasa nti akwagala omulamwa guno tujja kukolako live oba disimanyi kubanga mwana mumpulira ndisiza mukamwa ninga kibaata so simanyi naye nga njagala nnyo okugudiscussingako obudde ye buli kimu inconsistency mu communication takwagala sympathy ABCD ate no munange omuntu era oba okira ntakwagala naye oba lwaki n'onyoonya senga Faith naye akukakasa nti tebakwagala naye nga naawe obiraba omutima musiru kubanga gwoba omwagala ng'obiraba nti takwagala mbagambe ku muntu atayagalwangako ekyo aba tasobola kirealizinga ate naye ne waba tayagalwangako nga ne gwali naye tamwagala abantu abamu alinza okujja nakwana si kuba nti omukubi akwana kubanga talina byakukola n'omukkiriza ne kyescalatinga ne kivaawo ne mwefumbirigana naawe n'omukkiriza kubanga obadde available si kubanga omwagala ku mutima gwo era ag'amaka ate muneegawangaala mukimanyi ekyo kubanga you don't expect anything from him tomusuubira kukubira simu mbukubuuzaako omwo muli muti you are comfortable with whatever he gives you and is comfortable with whatever you offer him kuba tebiriimu mukwano tebiriimu nsonga za mutima naye ewantu ewali ensonga y'omutima ewantu ewali omukwano ogwannamaddala ewantu ewali laavu eyaddala maidiya nze tulina bonkakasa n'oŋŋamba ti omuntu oyo anjagala oba nti onjagala ng'osobola okumala omwezi nga toyogedde nange ompuliza tomanyi nakitendeko ne tuyingira ogwokubiri ne tuyingira ogwokusatu ne tugenda mu gwokuna tekisoboka at all cost munzikirize mbasiibule naye mukirowoozeeko mulekerawo okubeera ku bantu abatabaagala oba okwesiba ku bantu abatabaagala ekintu kiteeyi live your life happily genda ofune akwagala mubeera bulungi abankuumira takuumira mpeera ekisenyiga kindi bukiika nga omwana anatta nnyina bannange naye munsabireko nja kuba bulungi insha allah saba allah abanjagalire abankuumire ate era abampeera ebisinga obulungi nze nensigala nga nze Senga Faith 256 nina Facebook page eri manyaga Senga Faith 256 osobola okuyitayo n'ogiwa like nina TikTok account eri manyaga Senga Faith 256 osobola okuyitayo n'ogifollowinga ate era tulina YouTube channel endala eyitibwa eyitibwa batya eyitibwa
Story Hub Uganda. Mubeere bulungi, akuuma takuumira mpeera. Mbaagala nnyo bantu bange abalungi. Yeah, yeah.